Abaloota Ebyenyanja muwulirize bino. Waliwo okuloota ebyennyanja nga lubaale akubanja, era ekitundu kya lubaale ekyo kiba kigwa mu katundu ak'Abasese. Kyokka ebyennyanja tubirabira mu angles nnyingi. Waliwo okuloota ebyennyanja ng'obirya, oluusi ng'owulira mu kamwa bivundu, oluusi ne bikulumisa olubuto. Katuntundu ako babeera bakugaana okulya ebyennyanja kuba ebyennyanja tubirabira mu ekitundu ky'abaana ba Mukasa. Era ng'ebyennyanja ebyo omulubaale yenna bw'aba ng'anoonya empewo bamugaanira ddala okubirya, kyokka si byesittazo era si bibi okugeza nga bw'andigambye nti baŋŋaana embizzi. Embizzi yo bagikugaana kuba embizzi etuddemu omwoyo ogusingira ddala obubi. Era kyova olaba nti kizza bw'aba akubanja oloota nnyo ebibizzi, oluusi eby'ebitanga, oluusi ebyeru, oluusi ebiddugavu. Katuntundu ako kakizza ng'abadde akubanja nti aba ayagala kweyoleka akulage nti ndi musambwa ogusembayo okuba ogw'obulabe, kuba embizzi kyekintu ekisembayo okuba eky'obulabe, lubaale takikukkiriza ddala kirya. Akati ye embizzi ne tugamba nti yo baba bagikugaanira nga bagikugaanira ddala, kyokka ebyennyanja tebabiggaana nti kyesittazo. Era abalubaale balya ebyennyanja naye batya nti mu kiseera ng'onoonya empewo Mukasa agamba nti baana bange, kuba ebyennyanja baana balongo era basinziira mu nnyanja, era baana ba Mukasa. Akati bw'osamira ennyo Mukasa alina w'atuukira n'akusaba ekijjulo kye n'omugabula ekijjulo, era kibeerako bya nnyanja, era bakifumbirako ebyennyanja ebikuze obulungi, oluusi ekyamuwotokwa, oluusi ekibisi naye nga bikulu bulungi. Ebijjulo ebyo biseera ebisinga obungi bw'ogabula ekijjulo ekisooka oluusi n'ekyokubiri batera okukkiriza okuddamu okulya ebyennyanja naye ng'olya bikulu. Akati ekyo abalubaale abakuze bakisanga oba abatambuza ennyo ensonga bakisanga nti ebyennyanja omuntu atuuka n'abirya, n'olwekyo ebyennyanja si kyesittazo. Naye mu ntandikwa ng'onoonya empewo zino oba ng'oli mu zinoonya, ebyennyanja babikugaana nti ojja kumala kukola obbikuzzaako. Akati oyinza okuloota ekirooto ng'oloota oli ebyennyanja ng'olaba oluusi bivundu, oluusi obiridde n'osesema, oluusi n'obirya olubuto ne lukuluma, awo omanya nti ebyennyanja kambiveeko, kati eyo ango weeri. Kati tulina ekitundu ky'ebyennyanja ekirala nti waliwo okusinziira ku kirooto ky'oloose, oyinza okuloota engege oba empuuta naye ng'ate ekirooto kikuvuma nga baga nti oli mpuuta, oba otambula oyasaamiridde. Bayinza okulaga ekyennyanja nga bwe bakikwata ne kisigala ng'omumwa gwakyo tegwewumbye, era nga bwe bibeera. Naye okuzuula ekirooto ekyo nti bali mu kuvuma kisinziira ku kirooto engeri gy'okirooseemu, engeri gye kitandiseemu n'engeri gye kitambulamu. Kati akitaputa n'alaba nti kino ekirooto kivuma ono nti atambula ayasaamiridde. Okugeza oyinza okuloota omuntu ng'akutte engege agisibyemu olwayi naye ng'atambula nayo ng'atambula, naye ekirooto engeri gye kizzeemu akutaputa n'akugamba nti otambula oyasaamiridde. Kyokka eyaseetinze ekirooto ekyo nga jjajjaawo ye kyaba ategeeza nti ono atambula yasaamiridde, yagaana okutegeera. Okitegedde? Era n'empuuta bw'eri kisinziira ku kirooto. Oyinza okuloota ekyennyanja nga kya mpuuta nga bakuvuma nti oli mpuuta, oba n'oloota ekyennyanja nga kya mmale ne bakugamba nti wakuza mutwe nga mmale. Lubaale se bavumira ddala era ajereegerera ddala nnyo n'amaanyi nnyo. Naye okuzuula ebirooto ebyo byonna, kirooto kye kiŋŋaana ebyennyanja, kirooto kye kinvuma nti ntambula njasaamiridde, kirooto kye kiŋŋamba nti nakuza mutwe nga mmale, kirooto kye kiŋŋamba nti nninga mpuuta. Kisinziira kirooto engeri gy'oba okifunyeemu, kuba buli birooto ojja biroota nti birimu ebibala, naye si buli birooto by'olabamu ebibala nti bagamba kugabula bibala. Okitegedde? Kati ebyennyanja ababikuloosa ebiseera ebisinga obungi babeera basese. Kati abasese bano n'ebyennyanja n'ebirooto ebyo, abasese balimu departments ez'enjawulo. Mukasa tanywa mwenge, kyokka ate osobola okutwala omwenge e Bukasa ewa Mukasa, kubanga
Essese waliyo ebitundu eby'abasirikale gamba ng'amayembe, waliyo ebitundu ebya ddungu. Oli ayinza okuga nti Mukasa tanywa mwenge era bw'oba ogenda Essese omwenge tegukkirizibwa kgenda Ssese. Ekyo kikyamu. Omwenge gugenda Essese era embuga z'abanywa omwenge gyeziri ne bamuyana gyali era embuga ye gyeri. Okitegedde? N'olwekyo Essese oba ku mazzi Bwakabaka obujjudde, Bwakabaka obulimu buli kintu. Era nga bw'ogenda mu Basese embuga y'abamuyana ogisangayo, embuga y'amayembe ogisangayo, embuga ya ddungu ogisangayo, embuga ya Kabaka Bulamu ogisangayo nga gyeri, wadde nga amatwale ago tegaba nga bw'onoga nti obwannannyini bwayo butudde mu Bwakabaka bwa Mukasa n'emisambu emisese emirala gamba nga Kabaka Wannema, misambwa nga Nanziri, misambwa nga Nagaddya, misambwa nga Namirembe, misambwa Nassiwa, Wannema, bwe bityo. Era emisambu egisigadde Essese egimu tegirinayo buyinza wabula gikkirayo gamba nga bamuyana wakulukalu, wakulukalu, Kiwanuka wakulukalu, Musoke wakulukalu, Kiwanuka Basese ne Musoke Musese era gye bazaalwa. Naye Kiwanuka yasenga olukalu ne Musoke yasenga olukalu era amaka ga Musoke gali Busoke, amaka ga Kiwanuka gali Buwanuka, ge maka ga makulu. Kawonoga nti amaka ga Mukasa amakulu gali Ssese, maka ga Wannema gali Ssese, maka ga Nanziri gali Ssese, maka ga Namirembe gali Ssese. Kati bo Kiwanuka ne Musoke bayabulira ennyanja ne badda ku lukalu, wabula basigala baana baayo era basigala Musoke atambula emirundi ebiri, ali ku lukalu ali ne ku mazzi, era ebiseera ebisinga abimala ku mazzi, naye yavaayo. Era embuga ye tosobola kgenda Ssese n'omalirayo bya Musoke, ebya Musoke biggwera ku lukalu e Busoke. Tosobola kgenda Ssese n'omalirayo bya Kiwanuka, so nga waayo gy'azaalwa era anywa mazzi, tanywa mwenge. Era obulamu bwe obusinga bumala ku mazzi, kuba amazzi ganywa Kiwanuka. Ne tosobola kumala bya Kiwanuka Ssese, tebiggwerayo, biggwera ku lukalu ye wali amaka ge, era bw'aba akuuma olukalu n'olubisi. N'olwekyo ebintu ebisinga obungi tuyina okubyegendeza n'okubimanya, wabula si bigambo, si pokopoko, wabula okunoonya, okumanya n'okutegeera. Awo nno tujja kutambula ensi, awo nno tujja kutuukiriza, awo nno tujja kufuna okumanya n'okutegeera, ate nno tujja kuwangula, tujja kutuuka. Buli muntu yenna aliko empewo kitwale nti ojja kutuuka, wabula okufaayo ennyo, kuteekayo omutwe n'obwongo n'okumanya emisambwa kyeki, okugitegeera. Ebyo nno bye bituloosa amasomero okusobola okumanya bajjajjaffe obutabasamirira muwawa. Akati ekitundutundu waliwo omukyala wano alina ndowooza erinnya baliyita lya Nanziri. Nanziri nno musambwa, Nanziri musambwa mukazi, musambwa musese. Era Nanziri ekitundutundu ekyo kijjira mu kitundu eky'obusungu, kubanga Abasese mwe basinzirira okutuziririra wakati nga tujeema oba obujeemu nga buzze, erinnya lya Nanziri likkira mu kitundu ekyokutuziririra, okutuziririra nga bonoga nti nkuziridde emmere yo gyeriire, okutuziririra ebyaffe. Era erinnya lya Nanziri lya busungu, okitegedde. Era omuntu ng'aliko Lubaale nga ye Nanziri, erinnya eryo lituuka ne liwummula, bw'asamira liwummula, Lubaale n'amuwa erinnya eddala, kubanga eryo litegeeza Nanziri kukuziririra, okitegedde. Akati omukyalo ono alina ekirooto, aga nti buli lwaloota, buli lwateekawo omutwe aloota agenze kuvuba, kyokka buli lwagenda okuvuba aloota avubisa mikono gye, wabula agambye nti mu kirooto kye avuba ebyennyanja bingi, ebisinga bibeera babiriddeko nga bya kitundutundu, ebisinga bibeera bifu. Agambye nti alootamu ebyennyanja ebimyufu, okitegedde. Akatundutundu ako nja kukakunyonnyola bwe nti Kabaka Bulamu akubanja, oliko ekitundu ky'Abasese, otuddeko Obwakabaka bw'Abasese, naye bakugamba nti tegeera Kabaka Bulamu buli kyokola kyonna kifu, Mukasa tasobola kukuwa mukisa.
mu byokola mu mirimu gy'okola Mukasa yakonamu sitampu y'omukisa nitasobola kuwa mukisa. Lwaki? Ebyennyanja bino bikkubye omweso sadida. Bw'otakwata byange ng'ogenda kuwanga tto. Ebyaffe biba byakwogera ne njogera naawe ne nkugamba gw'omanyi. Bye nkugamba si bya mweso, si bya mpiki, si bya kutuula wali nti nkukeberemu, wabula nkugamba ebintu ebyo byennyini bw'obigaana ng'ogenda kuwanga tto. Nze nkukakasa ti ne bwe giriba emyaka 10 kye nkugambye ng'okyaliwo ng'okyali mulamu era nze kye mmanyi nti ky'ojja okuyitiramu. Okitegedde? Kale nno bw'obigaana ng'ogenda kuwanga tto. Omweso gw'ekirooto kyo, mweso ogukugamba ekyo kyennyini ky'olina okuyitamu. Bw'otakiyitamu tolina kkubo ddala. Kati nawe weebuuze nze ani akugamba ate nga nkugambye era bw'okiwakanya ng'ogenda kuwanga tto. Nkugambye bwe nti Kabaka bulamu akubanja. Lubaale wammwe alimu ekitambo. Kyokka ekitambo tekyetaaga kukwata bukwasi. Eyo mpewo yammwe ey'omunju eyeetaaga okusamirira. Omusirikale wammwe omukulu kiwanuka. Ebyo mbijje ku ssuula ki mu Bayibuli? Akale essuula kwe mbijje yiino ogambye nti ndoota nnyo nga ngenda okuvuba. Buli lwe nteekawo omutwe ekirooto kino nkiddiŋŋana nnyo nga ngenda okuvuba naye nvubisa mikono. Kyokka bwe ngenda okuvuba mu mazzi ndaba ebyennyanja byombikwasa. Omweso ogusoose gugamba nti ebimu bibeera bifu nga byafudde. Oyo Kabaka bulamu. Ebirala bibeera byaliiriddwako. Ekyo kitundu kya kizza kyekyekitambo. Ebimu bibeera bimyufu. Ekitundu kya jjajjaffe kiwanuka. Kitegedde? Omweso ogwo bw'onoogumanya ojja kuba omaze. Kabaka bulamu akubanja. Abasese bakugambye sooka omanye ekiddugavu, sooka ojje obufu mu nsonga zo, sooka ojje ekitambo mu nsonga zo. Omweso gwonna gukkidde mu byannyanja. Katundu ako katuyigiriza ki? Oyinza okuba oli mukozi mu nsi, oyinza okuba olina omulimu gw'okola, oyinza okuba oli ku kyeyo, oyinza okuba okola ku ssundiro ly'amafuta. Omweso gwo gw'obulamu bwo guwedde. Bakugambye buli kintu ky'okola kifu. Oba onoonya ssente nfu, omulimu kuba oli mufu, by'opulaninga okwezimba bifu, abaana b'owerera mu ssomero nti obazadde oli ku kifu. Be bazadde b'osanga baweeredde abaana ne babasobera. Basoma masters baziina oluusi ba senior 4, senior 6, oluusi Makerere. Naye ng'abaana baabulwa emirimu. Still bakyasaba bazadde. Obwana bazaala bateeka waka. Bo tebalina busobozi bulabirira bwana. Okitegedde nti n'oluzaalo lufu bye byennyanja ebifu. Nti bwe ngenda okuvuba nvubisa mikono. Akatuntundu ako kali mu ngeri gy'onoonyaamu ssente. Okuvubisa emikono bakulaga mu nsi okugenda okukola. Buli lw'ogenda okukola magulu ge gatambula, bigere bye bitambula, okugenda okukola mikono gye gikola. Okuvuba kukola, okuvuba kunoonya ssente. Bakugambye mu bulamu bwo obw'ensi buli lw'ogenda okuvuba ovuba ebyennyanja bifu, ovuba ebyennyanja ng'ebimu biriiriddwako, ovuba ebyennyanja nga ebimu bimyufu. Nsuubira okuba nti sibulira babuyabuya. Nsuubira okuba nti mbuulira abakazi n'abasajja abakulu era basobola okulabisa obwongo mu byennyonnyola ne babiraba. Okugenda okuvuba kye kitundu ky'okukola buli lw'ogenda okukola. Buli lw'oba ogenze okunoonya ssente oba ogenze kuvuba. Awo bali ku mirimu gyo. Kitegedde? Awo bali ku mirimu gyo gy'okola. Bakugambye buli lw'ogenda okukola okolera mu kitundu kya busungu bye byennyanja ebimyufu. Buli lw'ogenda okukola by'ofunayo bifu bye byennyanja ebifu. Buli lw'ogenda okukola ebyennyanja ebimu obivuba biriiriddwako nga bya bitundutundu. Okitegedde? Bakugambye nti ekitundu kya kizza kikubanja kye kitundu eky'ekitambo. Okitegedde? Ssente z'okola nfu.
emirimu gy'okola mifu, by'opulaninga okwezimba bifu, oluzaalo lwo lufu. Sigambye nti abaana b'ozaala bafu nti oba bafa, nedda. Ekintu luzaalo olufu nga bwe banaga nti oluzaalo lwakusala, kwe kuzaala ebyana nga bizaalira ku lujja, kwe kuzaala ebyana nga biringa ebitaakula. Abaana babazaala babateeka waka, teri mwana yeetengeredde, teri mwana akuyamba, tosobola kaba kizibu mwana nakuyamba, bazaala bateeka waka, baabulwa emirimu, saate wabaweerera. Kyebagambira nti oluzaalo lwa gundi lwamusala. Bangi nnyo bakoze obalabye, banoonyeza ssente obalabye, bangi beezimbye, bazimbye ebizimbe ne bawunzika nga tebabirina ate nga baabikola, ne bavuga ku mamotoka ne bawunzika nga tebagayina naye nga baakola ne bagagula. Okitegedde? Ne bawunzika nga balina ebintu bibatuuseeko naye ne bawunzika nga tebabirina. Bangi obalabye ku mativi okwo, luddawo abantu gy'okulidde, gy'owangaalidde ne bawuliddeko abantu ab'enjawulo. Kati ye ggwe okitegedde? Okitegedde? Kati baba baava dda nga balabulwa. Abantu bangi abazze balabulwa, abantu bangi bazze bafuna ebirooto nga bino naye nga tebabimanyi. Kati batambula byebuzaako ne basanga obuzibu mu nsi. Lubala alabula nnyo, lubala atuwa nnyo obubaka obutulabula ku by'omu maaso, ku biki ebinajja mu bulamu bwo naye notasobola kubitegeera. Ogambye nti ndoota ngenza okuvuba, buli budde kyekirooto kyendoota naye nga nvubisa mikono. Bagamba mu kukola kwo ng'ogenda ku mirimu buli lw'ova ewaka, ndoga nti ngende nkole kyekitundu ky'okkola. Kitundu ky'okkola bakugambye kifu. Bani abakikugambye? Basese. Oli muki? Oli musese. Bajjajjaabo baava Ssese, bajjajjaabo basese. Omusamba gw'omukulu ogwa Mukasa gwe gukuwadde ekirooto ekyo. Lubaale okoze otya okumumanya? Lubaale akugambye nti ne bw'onookola olina obusungu mu lubaale, by'ebyennyanja ebimyufu, oyo kiwanuka. Ne bw'onoopakasa ne weezimba otya ssente z'ofuna za busungu, by'ebyennyanja ebimyufu. Ne bw'onookola n'opakasa ne weezimba otya, byonna by'okola bifu, by'ebyennyanja by'ovubye nga bifu. Ne bw'onookola ne weezimba otya, Lubaale wa mwalimu ekitambo, by'ebyennyanja by'olabye ebiriiriddwa ng'ebimu bya kitundu. Twabagamba lw'oloota omutwe gw'ente oba n'oloota abantu be batemyetemye oba n'oloota akabenje nga kassa abantu omusaayi guyiika awo, kitundu ekyo kiba kya kitambo. Ako katundu ka mulongo kizza. Bw'oloota abantu abafu naye nga si musaayi naye nga bafu oba emirambo, kitundu kya Kabaka Bulamu. Kyokka ebitundu ebyo bitambula bibiri, Kabaka Bulamu n'akatundu ka kizza biba wamu bibiri. Kati akatuntundu ako ntuza nkakunnyonnyodde. Okitegedde? Lubaale wammwe ajjuddemu ekitangaala, era mwana gwe wazaalibwa n'ekitangaala, era mwana gwe wazaalibwa n'omukisa. Olina omukisa, olina ekitangaala mu bulamu bwo, mu mirimu gyo, mu mikisa gyo. Lwaki? Nti omutwe gwo gutuddeko abasese be bakulembedde. Kyokka bambi bandibadde bakuwa ebyo ebyakulambikirwako naye tebasobola. Bagambye obulamu bwo mulimu ekitundu ekifu, kijjeemu, kyekitundu kya Kabaka Bulamu. Obulamu bwo bulimu ekitundu eky'obusungu, kijjeemu, kyekitundu kya jjajjaffe kiwanuka, ebyennyanja ebya kkala emmyufu. Obulamu bwo bulimu ekitundu ky'ekitambo eky'omulongo kizza, kijjeemu, by'ebyennyanja biri ebiriiriddwako ng'ebimu bya kitundu, ebyennyanja by'obadde ovuba. Okitegedde? Suubira nno okuba nti ekirooto kino okitegedde bulungi. Akati njagala kwongera akatuntundu akalala era akakwatagana ku byennyanja bino nga sinnaba kwongera okumanya nti Lubaale wammwe w'abasese, ddungu w'oku mazzi aloosa olutuula nga lwawuzi. Ddungu w'oku mazzi aloosa olutuula nga lwawuzi era Mukasa tavuba, ddungu yavuba. Ogenda n'olaba nga otudde ku lyato ovuba ne bagamba oyo Mukasa, ekyo kikyamu. Mukasa boss, Mukasa Kabaka, ekitundu ky'okuvuba kya ddungu era obutimba obukwata ebyennyanja ze ntuula za ddungu ez'oku mazzi, si buli lutuula. Emisambwa girimu ebika. Emisambwa gy'abasese n'egy'olukalu gya njawulo.
saate gyonna giyita bamanya ge gamu. Ddungu w'olukalu akozesa babiyita bituula oba ebitimba ebyabayizzi bino bye batega mu nsaalu, mu ttale, mu nsozi bw'ebityo. Ebituula ebyo by'ebyolukalu. Ebituula bya ddungu w'abasese oba ow'oku mazzi biba bya butimba obwawuzi. Eza tukifunyeemu enjawulo. Era abasese jjajja asobola okutuma akatimba ak'oku mazzi akakwata ebyennyanja oba akakwata engege oba empuuta, nabwo bulimu sayizi. Kati abasese tebateekerera bitimba bya ku lukalu, bino ebyabayizzi by'oku lukalu. Abasese bateekerera katimba. Akatimba kye kitimba kya ddungu eky'omu mazzi, eky'oku mazzi. Okitegedde? Akatundutundu k'abavubi b'oku mazzi, katundu ka ddungu, si ka mukasa. Mulekeraawo n'abantu abasinga bannampewo n'abatudde mu buwangwa kababeere basawo. Bw'awulira nti naloosa abavuba nga bali mu lyato nga bavuba, era kugambirawo nti mukasa. Nsuubira okwetooloola enseenene buli omu bw'akivvuunula agambirawo nti oyo mukasa. Kale sayidi emu aba mutuufu naye ate aba talaze bukugu. Okitegedde? Mukasa. Yes, fine. Buli byolaba ku mazzi bivvuunulwa mukasa. Ne kati buli by'onoolaba ku lukalu lwonna byonna mbu oyo kabaka bulamu yakubanja. Nedda, buli musambo gulina departments ez'enjawulo. Buli gumu n'eyaagwo. Department y'okuvuba ku mazzi si ya mukasa. Department y'okuvuba ku mazzi ya ddungu. Okitegedde? Ya ddungu. Mukasa ye aba ku mazzi ng'aseeyeeya. Oba ali mu byambalo bye byeru oba bitya, ye aba ku mazzi ng'aseeyeeya kugeza nga bw'onooluta ng'oli ku lyato nga museeyeeya ku mazzi, oba nga mukutte enkasi, oba nga bw'onoolaba abantu nga bali ku mazzi ku lyato bagenda, oba nga bw'onoolaba omusajja ng'ayimiridde ku mazzi ke katundu ka mukasa. Akatundu k'abavuba nga bavuba nga olaba bavuba oba nga bakutte ebyennyanja oba nga ggwe wennyini gw'oli mu bikwata, kitundu kya ddungu. Omuyizzi w'oku mazzi okukwata ebyennyanja kitundu, okuyigga nga bw'onootega olutuula ku lukalu ne lukwasa akamyu. Kati n'akatimba k'omu mazzi nga bwe kakwata engege oba ebyennyanja eby'enjawulo, kye kitundu ky'omuyizzi w'oku mazzi, oyo ayitibwa ddungu. Kati akatundu ke walooteddemu nga buli lw'ogenda okuvuba ovubisa mikono, kitundu kya ddungu. Bakugamba nti abasese bakugambye nti ne bw'onookola otya okozesa amaanyi n'emikono gyo, naye jjamu kino na kino na kino na kino, ojja kufuna ekitangaala. Kino na kino na kino na kino kye kikuleetera obuzibu. Gwe mweso gujjidde ku byennyanja eby'emirundi esatu. Ebimu ovuba bimyufu, ebimu ovuba nga bifudde, ebimu ovuba nga bya kituntundu babiriddeko. Lwana nnyo ojja ekituntundu ekyo mu lubaale mu bulamu bwo. Wali mugagga, walina ekitangaala, walina omukisa. Kubanga bakutudde ku mutwe, otuddeko obwakabaka bwa mukasa. Naye obuzibu, obwakabaka bw'olukalu bukubanja era butudde nnyo mu kkubo lyo, bwekiise nnyo mu bulamu bwo n'emikisa gyo. Ne mu lubaale, kuba kati ne bw'osamira lubaale n'ogenda ne bamwaza ne bakkubira eŋŋoma, ne bw'ajja alimu ekizikiza, kye kitundu ky'ebyennyanja ebifu. Muzzeewo ebyakiwanuka, musamire, mukkalize kiwanuka, muzzeewo emikookoowe gye gyabanga okwammwe ku luggya, emiseerere oba bajjajja mwe baagitema oba baagisaanyawo, muzzeewo omuseerere gwa kiwanuka, muzzeewo endiga ye eyabanga ku luggya, mukkalize kiwanuka. Ajje obusungu mu bulamu bwammwe abaana abaliwo olwaleero, generesoni yammwe. Ne kiwanuka yeeraze nga obusungu bwe bukulembedde nnyo. Era kiwanuka yeeraze nga buli omugenda okukola oba okunoonya ensimbi oba okuvuba ensimbi, ensimbi zonna ze mufuna za busungu. Okitegedde? Ensimbi zonna ze mufuna za kizikiza. Obulamu bwammwe bulimu ekizikiza. Mulwane nnyo mugatte ebituntundu bibiri, kyekyeru n'ekiddugavu. Muleme kutambulira mu kizikiza mwokka. Ate lubaale wammwe alimu ekitambo. Ekitambo ekitali kyakukwata wabula okusamirira,
obusamiriza era nga lubaalo yo wa ntabaalo era nga lubaalo yo wa mbiri era nga lubaalo yo wa kwebakirira okitegedde ebituntundu ebifaanaganako weebityo kati njagala akatuntundu akasigaddeyo kemba kati akatuntundu akazzeeko ate nno kakulu nnyo akati kankakunnyonnyole nako weewuunye ebituntundu bye tulooteramu amasomero oba bye tulooteramu essomero mu byetegereze bulungi waliwo essomero eritegeeza essomo waliwo essomero eritegeeza okusoma oba okuyiga oba okumanya ekintu oyinza okuloota essomero nga bategeeza nti tuli mu kusomesa nsi okitegedde funa essomo essomo kye kintu ekikalubu era ekinene era ekirumya obulamu bwo omuzadde ayinza okukuba kibooko nagga nti mbadde nkuyigiriza ssomo olekerawo okwesiriwaza kakati eryo ssomo era ssomero ate ne wabaawo essomero nga tugambe nti oyina ewantu wooli oyina ekintu ky'oyiga naye nga kya bulumi kya bukalubu ke katuntundu k'okunoonya lubaale abantu abaliko lubaale ow'embiri abaloota amasomero aloota nga azze ku ssomero kituntundu ekirimu nti mwatujeemera obwedda naye tujja kumala kuyigiriza ssomo ebyaffe si bya ku mukeeka ebyaffe ojja kumala kubisomako naye mu bulumi mu bugigi kati be bantu abalina lubaale ow'okutabaalira ow'okwebakirira ow'embiri ow'ensozi abaloota nga bazze ku masomero akati omukyalo ono ayongera n'atugamba nti lumu yaloota ali ku ssomero era mu birooto bye bimu bino byaloota ddingana ebyokuvuba yaloota ali ku ssomero n'aloota nga alaba ku ssomero ng'era ali mu kuvuba byannyanja era n'avuba ebyennyanja ebifudde nga bingi eby'ebitundu ebimyufu nga mulimu n'ebyennyanja ebiyitibwa emmale akati awo wenzija bw'omala okuvuba ebyennyanja ebyo ate n'ovuba ekyennyanja eky'emmale lubaale abaakuvumye fulaati obwedda bye tunnyonnyola okitegedde nti omukyalo ono mu birooto bye aloota avubisa mikono kye kitundu ky'okukola mu nsi kye tubagambye kye kitundu ky'ovaako ewaka ng'ogenza okukola kwe kuvubisa emikono kuvuba kukola kati buli lwagenda okuvuba oba buli lwagenda okukola ssente azifuna omukyalo ono ate kukuba nga omulimu gwakola afunayo akasente ne bwe luba 10 lwe lulwe ne weguba 1,000 gwe gugwo ne wegiba 10,000 ne wekaba kakadde kye bayita okukola kye bayita okufuna gy'okola kye bayita okuvuba kati buli lwogenda okuvuba ofunayo akasente kati tukugambye abakulu bagambye nti ssente zonna z'ofuna ne byonna by'opulaninga ne byonna by'olowoozaako bifu okitegedde bifu kati n'amala nakugamba nti wakuza mutwe nga mmale ekituufu kikulemye okumanya ogenda kapaalo nansi ye mmale akatundu akazzeeko mu bubaka bwo kye kagambye kali akatundu wakaloosebwako ne kano kalibwako kwoga nti nenziramu era nenfuna obubaka nga era ndaba nvuba ebyennyanja naye nga mbivubisa mikono era nenziramu nenvuba ebyennyanja nga bingi ebimu bifudde ebimu bimyufu ebimu bya kitundu nga biririddwako bya bitundutundu kyokka nendaba nga nvuba n'emmale kati jjajja n'awunzika ng'agambye nti wakuza mutwe nga mmale okitegedde nga bonotwala embuzi ku ttale enjala egiruma ogitwala wali muddo ate ewalira nogaa naye embuzi eno bannanga yakuza mutwe nga mmale okitegedde kati kyekyo onootusonyiwa kino tukikugamba mpola mpola ti ffe tuliwo kukuvvuunula obubaka bwo nga kye bugambye era ne twongera okusibirira entanda ti bino bye tukunnyonnyola engeri gy'obeera nti tolina kye watuwadde ffe tukunnyonnyola ekyo ekitaliiko nti tusavuwaza olw'okuba watuwaddeyo 1,000 nedda tukunnyonnyola ekyo kyennyini oba wetta gw'omanyi oba wetugira ku munyanya gw'omanyi
oba otukyawa ng'omanyi neffe tukugambye ti jjajjaawa gambye wakuza mutwe nga mmale nze banne n'abasajja abakwana mbasaasira kati ng'okwana omukazi ng'ono ebibye bye yazaalwa nabyo lubaale we bajjajjaabe we bamuvumira nti wakuza mutwe nga mmale kati goba wasa kutwalawa okitegedde sika kwagala kwebaka ku bakazi naye namwe lwe muyitiriza obujanja okunaayiza kwana ono n'oli zono simukwana era ennamba esinga yandibaddenga singa abakwana bano bandibaddeko ebintu by'okumanya nti bwe mba naakukwana nandibadde mmala kukubuuza bubaka bw'ofuna so si kumala gga tomera muwala yenna gw'osanze oba musajja yenna gw'osanze. Abantu abasinga bamettebwa ebizibu oluusi olw'abakazi bwe bafuna oluusi yeegombye feesi yeegombye entambula muwala alina mugaba tumbwe ennungi amwenya bulungi naye nga ajjudde ebizibu ajjudde ebisiraani ajjudde ebitambo n'ebizikiza buli omwebakako najja kusiiga embeera etajja kukusanyusa abamu mutandika okweyolekerwa ebirooto eby'entiisa okuva le weegatta n'omuwala oyo okuva le weegatta n'omusajja oyo wali toloota bw'otyo kyokka okuva le wafuna omuntu oyo mu bulamu bwo najja mu bulamu bwo watandika okuloota bw'otyo watandika okuloota ebintu eby'entiisa watandika okuloota ebintu ebikugoba ebisolo ebikugoba ebintu ebyenjawulo amagye gakugoba biki tandika okuloota agantuntu agasodde agazike birooto eby'entiisa ebikanga kyokka wali tonnaba kufuna muganzi wo wali tonnaba musajja oyo yali tannaba kujja mu bulamu bwo oba omuwala oyo yali tannaba kujja mu bulamu bwo wali bulungi wali tolaba bintu byanjawulo badde okimanyi nti ennamba esinga eriko emyoyo nga gyasirika eriko olubaale nga yasirika nojja weeganzika kawala ng'ate ko kalina ekitambo kiriko n'ebyoya ekitambo ekyo ne kijja kizuukusa amaanyi agakutuddeko nengatandika okukwambalira naye nga luvannyuma lwakwegatta nakawala ako kale nno be bano abakazi okitegedde jjajjawe yennyini kamuzaala kamulera kamukuza agambye yakuza mutwe nga mmale kati goba okwana kutwalawa kabulangana okuwoomerwa pumbaavu notunulira abasajja nga banaayiza omusajja n'alyoka ayogera n'agonza eddoboozi nkwagala kuwulire Fatuma nze simanyi kale ebbanga lyemmaze nze mbadde sisuubiranga kufuna muwala alinga ggwe nolyoka lwezzaamu layira ane nkubula ejjofule nze nange nze yasajja byali byantama nzigula nali nabivaako bannanga abasajja balimba sajja b'ennaku zino bonna bayaye era kyova olanze okuva le waŋŋamba nali nagaana namaze kwirowooza nnyo kale nakulabyemu obwesigwa just nnaku 3 mbu nakulabyemu obwesigwa ebintu ebifaanaganako bwe bityo kiringanga mukazi kuloba bali mu kitanda olwani olyoka lweyogeza nga lugamba jofule naawe saako akapiira ojja kunsiiga obulwadde kati gujofule ne gugonza omumiro ne kati wowe olaba nfaanana obulwadde ekyokka naawe tonsesa kakati nyinza okusiiga obulwadde gwe omuntu gwe njagala bwe nti kale naye tonsiiga obulwadde ate kakasa nga tonfunyisa lubuto kaba nayinze nti obulwadde tonsiiga obulwadde wabula siina bulwadde sisobola kusiiga bulwadde zegolaba ndi mulamu owulira okuvevenga mukadde ako babeera nga balina ekyuma ekikebera mukadde ako obwesigwa buvudde luddawa mukadde ako kiki ekisazizaamu ekirowoozo ky'ofunye mukadde ako siina bulwadde mukwano sisobola naawe tekisoboka sisobola kiringanga nti obulwadde omuntu abeerako ne wabukwatidde oba mu kasawo kiringanga obulwadde nti omuntu abujja wali mu kasawo n'abukusiiga ng'ebizigo sisobola kusiiga bulwadde naawe mukwano ne kati gwe nga bwondaba gwe nga bwondaba bwoti kati nze nfaanana abalwadde akawala ne kadooka kamutunuulira omukwano gwakalinnye dda ne kamutunuulira mu feesi we kati ne kamuga kyokka baneejofulerayiina awula nkwegayidde tonsiiga obulwadde nesaagala kunsiiga bulwadde gy'obeera
Gy'obeera obulwadde babusiiga nga bizigo. Okitegedde ekintu bwe kityo. Kale no nebino ebintu nayo bwe biri. Muleke kuziba maaso. Mutuukirize ennono. Mudde ku nnono. Mutegere ennono z'abajjajjammwe. Bajjajjammwe bajja bawulira ng'ekibi ku kirungi. So si kumalagga. Si kutunulira muwala olw'okubaanyirira. Si kutunulira muwala olw'okuba entumbwe ennungi. Ojjamu bakako otandika okuloota ebintu ebitabaddeewo bulijjo. Otandika emirimu gy'okufa. Otandika okufuna ebisiraani. Naye nga kyava ku muwala ennaku zino gw'obadde opepeya naye. Alina ebintu byakulekera mu bulamu bwo. Kuba ekikolwa ky'okwegatta kirimu amaanyi mangi. Kubanga obwakatonda obusinga obungi bwadda mu kitundu ekyo eky'okwegatta. Kuba mutuddemu amaanyi mangi. Kuba mwe muva ensi eno okutambula ng'egenda mu maaso n'abantu okubeera nti tebasobola kuggwa mu nsi. Obutonde n'obutonzi byonna byateekebwa mu bifo ebyo ebyekyama by'olaba ebyo. N'olwekyo birimu bingi. Ate bye bivaamu entaana, bye bivaamu ennyimbe, bye bivaamu okufa, ate bye bivaamu okubeera omulamu. Era ebitundu ebyo bye bituddemu nti singa mwemanya mmwe ng'ab'emikwano bivaamu emikisa, ate bivaamu ebisiraani. Kale buli kimu kyonna kiri mu bitundu ebyo ebyekyama ebiri ku mukazi n'omusajja nti bwe babigatta bwe bati omu abifunamu, omu ayinza obifunamu obulwadde, omu ayinza obifunamu okufa, omu ayinza obifunamu emikisa, omulala ayinza obifunamu abaana, omulala ayinza obifunamu obugagga, ate omulala ayinza obikungulamu obwavu. N'olwekyo ebitundu ebyo ebyekyama muleke kubizannyirako. Bitundu bikulu nnyo nnyo nnyo. N'olwekyo kakati ono omukyala lubaale wamugambye nti yakuza mutwe nga mmale. Bamudiddemu ekirooto kye kimu kye twasoose mabega wali nti era naddamu n'aloota ng'agenza okuvuba era ng'avubisa mikono. Kyekitundu ky'obukozi mu nsi nkibanyonyodde n'ekiddingana emirundi mingi kuba omuntu wa wano okutegeera omunnyonnyola nnyo. Y'ensonga lwaki ekintu muwulira nga nkiddamu. Kuba saagala baana mwe mubonebone naddala abawuliriza ebirooto nga bino abamu bibakwatako bamulota ebifaanaganako bwe biti. Ensonga lwaki nkiddaddamu tonkoowa. Okitegedde tonkoowa. Togamba nti ate kyeyayogedde luli ate kyaddamu ate akizzeemu. Mba nsuubira okuba nti gwe oba okitegedde waliwo omulala ategeera enkya ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kati akatundu kali akasoose kagambye nti nga nvubisa mikono kyekitundu ky'okkola. Era azzeemu n'afuna akatundu ke kamu ng'alaba agenze kuvuba naye ng'era avubisa mikono. Era sitiiru n'addamu n'avuba ekyennyanja ekimyufu. N'addamu n'avuba ekyennyanja ebyennyanja nga bifu nga bingi. N'addamu n'avuba ebyennyanja nga bya kituntundu nga biriiriddwako. Ebyennyanja ebyo tubinnyonnyodde. Kati wamaze okubinnyonnyola n'addamu n'alaba ng'ate avubye emmale. Kati guli gonna omweso tumugambye nti bajjajja be bamugamba tolina kyojja kukola mu nsi kiramu okuggyako ng'oggyemu enzikiza eyo, ng'oggyemu enzira eyo, ng'oggyemu ebyennyanja ebyo ebifu ekitundu kya Kabaka bulamu, okuggyako ng'oggyemu ekitambo byo ebyennyanja bino ebiriiriddwako ebyebituntundu, okuggyako ng'oggyemu obusungu mu bulamu byo ebyennyanja bino ebimyufu ekitundu kya jjajjaffe kiwanuka. Kati ne bamugamba kati bo ono ye agenda mu maaso na kukola, ye agenda mu maaso na kuvuba, agenda mu maaso na kyaliko. Agenza okulaba ng'avuba ebyennyanja ate emmale. Kati ndowooza n'omwana omuto aba akitegeera. Okitegedde kyokka bw'avubye emmale agenza okulaba nga wali ku bbali waliwo omusajja era n'amusekerera. Kati ezo ze nseko ez'obukuusa, ze nseko ez'okkeneka. Bw'avubye emmale ku bbali wabaddewo omusajja n'amusekerera n'amutema akakule n'agira bwe. Okitegedde namusekye lwaki ono simukobya wano era waba akutegeera ategedde. Okitegedde bannasajja bakwana mbotofu. Kale kati ono omusanga ayogereza ebirimi ali ku baana ba bannaabwe, ku baana b'abandi, abaana b'abantu, basajja battu. Notunuulira abavubuka mu kibuga n'obasaasira. Kuba ebintu ebisinga ebisiraanisiraani ebisinga obungi biri mu baana bano abavubuka abawala nnyo. Abaana abawala bambaddwa amaanyi nnyo 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 era abaana abawala basinga okuwemula, kweweebuula, kukola ki. Nosanga omuwala ku intaneti okwo yeekuba akacyabali biki n'akeekubira ddala mu vidiyo bulungi n'asindika. Yakimanyi kasita akweka feesi. Neyeekuba akacyabali akasolo n'akaanika bulungi nga mwana yava mu maka gategeera wabula mu vidiyo akwese feesi. Neyeekuba akacyabali n'atiiriisa
n'afuuka ekyobulambuzi n'aweereza ka vidiyo olw'okuba akwese feesi. Kati ebyanyiyanyi ebitudde mu katundu k'akaseegu bingi ebikozesa abaana abawala ebintu ebyenjawulo era bisinga mu bo. Ensonga lwaki sayidi y'abasajja sigyogeddeeko, kuba sayidi y'abasajja tojja gisanga nnyo mu kikolwa ekyo. Ekikolwa ekyo okusinga kirimu baana bawala ekyenjawulo, n'osanga omwana ng'ali mu kwekwatamu nga yeekwatamu naye nga feesi agikwese namwana asindika ka vidiyo. Ebikolwa ebitali bya buntu ebitaliiyo mu nsi okitegedde, era ebitali bya nnono ebitaliiyo. Akati akatuntundu aka kakaseegu kakyalidde nnyo abaana abawala, kafumbekeddemu amaanyi mangi, naye ng'omwoyo gukira mu bwakaseegu ebiseera ebisinga omwoyo gwa taata Kabaka bulamu, wabula si ye kaseegu, wabula ekituntundu ekyo babeera ye bw'aba akubanja nga mwagaana nga famire oba generation nga 3 nga zaagaana, baggulira emyoyo emibi. Tekitegeeza nti bw'oloota embizzi nti ye mulongo kizza, nedda. Ekyo kiri paati oba okuggulira emyoyo emibi ne gibeŋŋanga ne gibalumba. Kati mutambule muzuule lwaki tuliko ebibeerabeera bwe biti, kati mulyoke mutereeze empewo, emyoyo emibi giggalirwe, emyoyo emirungi gikke ku nnyama zammwe oba mu bulamu bwammwe. Okitegedde? Akati ebintu ebisinga ne bino bwe biri. Kati osanga omuwala ng'ono ng'ali ku mwana w'abandi era aha maada ebintu bya wano olemwa bannaye. Kati osanga omuwala ng'ono alina omwana w'abandi amulina, bapepeya bateeka okuba beweereza bu message bakyatinga. Ono bw'akola eriisa alimungula era bw'agenda aha okukwanibwa kwajja maada. Kati omusanga bw'agenda okwogera naye lipstick kwe biri ku mimwa, aipenso eriisa alimungula alizaawa. Ne banne ejjofulo kimanyi nti nkwewulira, banne nze ndudde okukulaba, banne olaba nze lwe naakusinkana nga nkwetegekera, naye nga mwetegekera muwaga siraani. Jjajjawo watuukira okuyita emmale nti oli mmale, kati nze ate olwaggwana ngenda kufuna ki? Kati ebitundu byonna ebyekyama bikuuma mafumu na ngabo, aliko ogusambwa nga kankukomye wano maada, emboozi za wano olemwa. Weewaawo akukuume lisodde ne dduna Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.